at some point okimanyi abazadde bedividingamu. Abaana abawala baana b'abataata, abaana abalenzi baana b'abamaama. Naye ate ekyewuunyisa olumu omanyi lwaki ffe tudde ate ne tuddamu ne tubeera baana b'abamaama. Tesaazi nate I ran back to my mom ne munyumiza omusajja bwankola biki ebyo byonna is because ate taata waliwo wakutera. Taata yenna alina amagezi n'obuvunaanyizibwa. Ate bataata ekyo kintu kyabadde bakikuumye. Era olumanga gamba agende ewa mamiwo aba alaba okuze wootuuse kati olina mama aba ayeza ebintu omuyambeko. Bw'aba afumba omuyambeko. Bataata balina engeri gye batwetawuluzaamu awo ng'akuze because it is even weird. Taata omwana we akuze alina emyaka she's a teenager 14 15 ajja n'omulera waliwo relationship etuuka nga kati erina kubeera ya dad and daughter ng'esusewo ku ya baby wange. Tekirabika nze nsobola okubeera n'omwana wange omulenzi ne waba akuze alina of someone abeera n'omwana bagenda na bonna out because maama alaga nti yaba mukulu. Naye ensi gye tulimu yerimu abasajja abakulu abadetinga abaana abato. Kijja kukubeerera kizibu taata oku-explaining this is my daughter because of the way you relate, you behave. Omwana omuwala alina kubeera na nnyina. So naye ate abaana abalenzi balemezaamu ne bamaama baabwe. Kyeki kye nayogeddeko eggulo nze nkwata ebintu n'embigula n'embitwala ekigoogo mami wange n'akubira mutabani we mulinayo ku sukaali eyo. Waliwo ako ka relationship akasigala bondi ennene nnyo eremerawo nnyo between mom and son. Kaakati wano mu bazadde mu kukuza abaana sometimes we byonoonekera. Olw'okubanga njagala nnyo gye n'atuuka n'akola ekintu kitaawe n'ayagala ayogere naye man to man. You can't do this, kino kikyamu. Mwana wange toyogera naye bw'atyo. Ate abakazi oba omuzadde omu oba musajja ayimyase mu maaso ga munne n'alaga nti nadifendinga omwana. Bino twabyogerako ne ku ssomero. Toyagala musomesa kugamba nti gye yakoze bw'ati then odde mu maaso g'omusomesa oprotectinga omwana. Ensigo gy'oba osizo jjajjejjusa. Omwana ajja kuba akimanyi tagambwako ye mami wajja mu protectinga era omusomesa tasobola mugamba kintu kyonna. Bajja tuuka bakuveeko nga tebakyagamba nti mwana we akola bw'ati. Awo tandika blaming essomero ku biriba bivuddeyo. Kuba bagamba gwe ne bagambako dda mu protectinga mwana we. Kaakati omwana bw'atuuka mu bulumi obw'ekitalo naddala abazadde abaami batuuka ne bakya. Kati ffe abakyala ebiseera bisinga ate kijja bwe kiti bwe tufuna misunderstandings mu bufumbo ngo abaana bo they become your friends. Kati omwana n'akola omusango gwonna taata anenya mwana lwa musango gw'otaddemu feelings zo za relationship kubanga bbawo yayenda. Toŋŋambira ku baana ndaba gwe wano wandekawo ndekera abaana bange. Abazadde bwe mufuna obuzibu olumu abakyala mutwala n'abaana naye nga temubasobola. Jolade ne Clever Jina habako ekintu kyayogedde ojjukira muwala bwe yajja n'akaba ku stage. Mu byayogedde yagambye twafuna buzibu ne maama n'atwala abaana ate n'atabeerawo mu bulamu bw'omwana. Twafuna obuzibu n'atwala omwana kubanze ndi mubindi muyaga kyokka ate ne maama n'atwala gy'atutta abaana naye n'atabeera mu bulamu bwa mwana. Lwaki omuntu akublaming 100% singa omwana waaba so kitegeeza nti no wakati awo tugattamu feelings mu bye tusobola ne byota tukola ki ne byotasobola. Kati oddira feelings zonna z'olina n'omwami wo aye n'otandika n'olemesa omwana okubeera nti abeera guided by the father. Ate abaana abalenzi lwaki omwami yakera ku makya n'awasa omukyala omutaata yayina okugaidinga omwana engeri gy'akulamu whether waali oba taliwo whether alina amaka 10 naye singa omwepoti nti okuza omwana we nga naffe mama ebakuleko omwana omuyigiriza okwoza ebintu omuyigiriza okwoza engoye okufuma and all that ne taata muwe opportunity okuza omwana we ow'obulenzi oba ebeera father figure mu bulamu bwe. Naye buli lw'onoogamba toŋŋambira ku mwana togamba nze ku mwana wange nze omwana bawatulekawo kati omugambako ki omwana oba ne batandika okugamba anti abaana batandika mpolampola nga muto myaka 8 10 ng'abungeeta ku kyalo gyakolera emisango. Tata de bamugamba bwabanga mama si yamugambye like concerned citizens bamusage ne bamugamba ne munna mwana abeera ku kyalo mwana abeera atamula mwana abeera ku bikomera by'abandi. Tata najja ne authority ye nga taata n'agamba saga bw'aba amanye ye akyakulabirira akyali mu bulamu saga kuddamu kukola kino ndaba wabasuulawo ali agala bakule batya wakola kino na kino but he's trying to play his part. Obyogera omwana awulira omwana ng'agenda ayongerako ku mize gy'akola. Jjukira ggwe nga maama owulira naawe be bano ba sweetheart bwe wazza mu kifo ky'omusajja muli owulira tosobola nagamba ku mwana wo ku nsobi gy'abaakoze because owulira ogenda mulumya naye tubijjemu feelings nga tracing abaana. Omuzadde munno aba agezaako okukuza omwana
whether wali oba taliiwo whether mwayawukana oba akola mirimu muwe opportunity ekuza omwana we because taata buli wamanya nti wadifendinga oba mama buli wamanya nti wadifendinga omwana ono we yayagala okwagala otereereza mu ngeri yonna naawe abajja kukukyawa ajja nyiga kuba amanyi wa contributing okwonooneka kw'omwana oyo lwakuba bambi basirika busirisi kuba bamanyi yakuzaalamu omwana oba yakuzaalira omwana n'asirika busirisi naye bakimanyi wa contributing ku kintu kino bannange mbabulire teriyo muzadde atayagala mwana we kufuuka ekyo kye yayagala afuuke taliyo ekyokuinga tumaliriza abazadde muyise mbingi okutuuka mu bulamu bwe mutuuseemu mwakulira mu bulamu bubi kati mwe muyina ssente bambi omwana gwoyinza oba buyitamu nga tomanyi kiddako omwana osobola omuyisa mu bulamu obwo naye nga gwe kiddako okikola ki okimanyi obwana mu bulamu bulekerawo okubufuula obwangu ennyo ekintu ky'okusasulira abaana school fees paka ku zero balance kirungi naye omwana kirina obulamu bwe kitamutunuzaamu n'osasula fees n'osasula trip ye tayinaayo lunaku lwe yali akedde nga alinamu okulowooza nti kino tekijja kusoboka osobola nga neza trip ozina naye n'ozisasula ku lunaku olusembayo ng'abadde akimanyi n'omulaga nti wabaddewo obuzibuzibu wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu puroguramu Sumulula wano ku BBS Telefina eyaffe